Buli lwa Sunday mbeerako ku page yange eno Tamale Mirundi JR. Sooka okutumirako bakwano baffe abanfollowinga n'abalala bakwano bange bempangala nabo mwebale nnyo. Ndi bulungi, ndi fayini, sinze siba na bizibu, siina bizibu. Abanvumye mbu mwakoze bu video simanye eyo gye mubeera mbu ne munvuma. To me that is idiocy. Eyo gye mutuula eyo abamu agenda kuba byeyo muli manga g'abazungu. That is idiocy to me. Ekyo tekirina kye kisobola kunzijjako ate tekirina kye kisobola kuntuusaako. Ekyo kye mumanyi era kye musobola. Mumanyi kuvuma, mumanyi kuwemula, ebyo bye musobola temwagalangako mazima. Amazima gakaawa naye amazima gajja leeti naye gajja ge matuufu. Ebyo bye mulowooza mbu mujja genda simanya muvume simanya muwemule, ebyo bye mumanyi era bye tubadde tukola. Eyo ye National Unity Platform era wano teri yeewuunyiza. Abannayuganda tebeewuunya. Byebyo bye mumanyi, byebyo bye mulowooza tibigenda baleetera obuyinza. Ebyo bye musobola. That's what you can do. Kyova olabanga Museveni akyafuga eggwanga lino. Ne mumala obudde ne data ku Tamale ne muvuma navuddeko ki kiki kye nafiiriddwa n'olaba ebisiraani bino Idrisi bino soitaani zino ebyo bye mumanyi bye musobola. Mujja kubeera mu opposition emyaka 4 ensi esigala etambula sina kye nafiiriddwa. Ne muddeyo ne muvuma ne mumala data wammwe simanye ne mukola kikamba buulire ensi esigala etambula. Mwe basiru, mwe bagwagwa, mwe bitooletoole, mwe abasesitula geeno, ne mwolesa obusiru, ne mwolesa ng'obugwagwa, ne mwolesa obutaasoma. Ebyo bye mumanyi. Mulowooza gavumenti mugenda gisula na kuba nduulu. Mwe mulowooza gavumenti eno mugenda gisula na kuvuma bantu. Mwalaze obusiru bwammwe era ensi teyeewuunyiza. Ekyo kye mubadde mukola ne mumala ne mugamba nti mwagala obuyinza, ne mumala ne mugamba nti mugenda kufuga Uganda. Kyannaku nnyo ti abaagala ate obuyinza tebabugwana. Abannayuganda bonna baalabye obusiru bwammwe. Mwami Museveni yali mu ntebe, Mwami Museveni yakyafuga eggwanga lino. Mwe muli awo mwolesa obugwagwa, mumala data wammwe ku bintu ebitasaana ne muvuma Tamale. Nze Tamale siina kyenvaako, siina kifo, siina kyensi, nze mu nsi siina kyennoonya. Mujja kuwaŋŋangukira nga mawanga g'abazungu nga bimuwadde. Mu Isaaya 10 Mukama Katonda agamba nti abantu bange tebalifugibwanga bulimba. Mwalekangawo amazima ne mukwata obulimba ne mukuliriza obulimba. Temulifuga Uganda na bulimba. Ebyo ababagamba babalimba. Temulifuga Uganda na kuvuma, temulifuga Uganda na kuwemula. Ebyo bye mumanyi. That's who you are. Ensi teyeewuunyiza. Temulifuga Uganda na kuwemula. Teri n'omwali bakwasa buyinza mu ggwanga lino na kuvuma bantu. Teri n'omwali bakwasa Uganda eno teri ali bakwasa buyinza na kuwemula. Ebyo bye mukoze ebbanga lyonna era bye mumanyi era bye muliba. Katonda wange, Mukama Katonda wange, siina kye nali kusabye mu nsi n'otakinkolera. Abantu ba people power abamu abagufudde omuze ogw'okuwemula ne muddawo ne munvuma ne mukola ebintu byonna ne mukola bu video. Kati navuddeko ki wendi nnwa India. Obulimba tebulina gye buli batwala, obuyinza tebulaba buyinza. Mukama Katonda tayinza kukwata buyinza bwa ggwanga lino. Omulimu abasiraamu, omuli abakatuliki, omuli ab'eddiini n'abawa obuyinza mu kuwemula, n'abawa obuyinza mu kuvuma abantu, n'abawa obuyinza mu kuvvoola. Ekyo kye muliba era kye muli. Ensi teyeewuunyiza. That's who you are. Ge mazima agatakaawa geego. Mukama Katonda wange, muli waŋŋangukiranga mu mawanga. Muli abaana bammwe balikolanga obuddu kubanga era kye muliba. Mulibeeranga mu bulimba, mulibeeranga mu kizikiza kubanga mu kifo ky'okwagala amazima mwakyawa amazima ne mutwala ebyekisiru byammwe. Mwakyawa amazima ne mutandika okuvuma abantu. Abantu mu Uganda tebalina kye baba era tebalina kye bakyukako. Mwe Abannayuganda abanda bakamba buulire. Bannabyabufuzi ba Uganda beenoonyeza byabwe. Bannabyabufuzi ba Uganda bagagga. Bannabyabufuzi ba Uganda abaana baabwe bali bulungi. Mu Uganda muno bannabyabufuzi ba Uganda tebabonaabona. Abaana b'abannabyabufuzi ba Uganda bannabyabufuzi balina ssente. Abantu abali mu opposition abo abasiba babawuddisa balina ssente. Famire zaabwe ziri bulungi. Muli mayumba mubonaabona, temuyina mmere. Muli mayumba mubonaabona, temuyina mmere. Ye opposition yammwe bali bulungi. Abaana baabwe bali bulungi, bo balina emmere. Bakwata obusiru bwammwe
ne mubawagira mu bululu kye bakola kuvuma abantu ne mubawagira mu bululu abaana bamwe ne bafa bannabyabufuzi ba Uganda bali ku ludda oluvuganya ne badda mu bugagga obw'ekitalo ne badda mu kugula amamotoka ne badda mu kuzimba amayumba nga bayitira ku nnaku yammwe bannauganda kambabuulire ono politics gwe mulaba abo bonna bannabyabufuzi bayaayi bafere abamu balina mwami Museveni tebaagalangako mazima mukama tayinza kukwata nsi eno katonda wange asinga okumanya asinga byonna nga we mwalema okutegeera nga we mwakyawa amazima bwe muliba mu opposition bwe muliba bwe mutyo abaana bamwe balikola obuddu mwami Museveni katonda yamuleeta yali mutwala mulemeddwa okumanya ekirijjako mwami Museveni mukola gwa kuvuma bantu nakuwemula mulemeddwa okutula wansi mugambe nti obuyinza tulifuna butya mwasoba ebyo bya kisiru bya matako buli avayo okubawabula ensi teyeewuunya national unity bwe mutwe bwe muli ekyo kye muliba kubanga ebintu byamwe byazimbibwa ku bulimba byazimbibwa ku bukyayi abaana bato abaana bagala eggwanga lyabwe ne bafiira mu kalulu ne babawagira ne mujja ne mukwata obugaggwa ne muzimba amayumba mu struggle ng'ensi ebonaabona Abannayuganda bali mayumba tebalina kye balya babonaabona Abannayuganda bakoowa ebintu ebyo ebyekisiru bakoowa propaganda bamuwa ekisiru national unity abantu bakoowa propaganda bamuwa ekisiru Abannayuganda tebakyayagala kumanya ani afuga Abannayuganda baagala mmere Abannayuganda baagala mmere Abannayuganda baagala mirimo Abannayuganda baagala baana baabwe kuba bulungi ebyo bye mulikola ne mudda ku bantu ne muvuma kati we mwakoledde video n'enfa ne mutandika obulimba just obulimba Katonda talibawa obuyinza talibubakwasa muri bweranga mwanga gabazungu ne muwanganguka nga bwe mwawanganguka abaana bamwe balikola obuddu ekyo kye muliba ekyo kye mwasiga nenze ekinnuma ne tubawagira mu kalulu omusayi gw'abaana bato ne guyiika abazadde baabwe ne beesiba ebimyu nga tuli ku bantu abanoonya obugagga abanoonya ebyabwe mu struggle abalimba obulimba abali ku intimidation ebyo tebijja bbawa buyinza tebisobola nakubawa buyinza era ensi teyeewunyiza ne mukwata obulimba opposition ya Uganda ne mukolanga ko kwambala masuti ne mukolanga mu press conference obutaliyo ne mulima ensi timujja ko Museveni ne mulimba abantu timujja ko Museveni temulina kye mukola ku ground mwagalera kuliza abaana b'abandi mu 2020 era batutte kubanga muri mu bya kisiru muri mu kuvuma muri mu kuwemula ebyo tebiri bawa buyinza mu Uganda kwa Katonda talibubawa tokola banga muri mu bya kuzimba mayumba muri bya gula mamotoka Isaya sura 10 egamba ti abalironda w'obulimba ne musiganga obukyayi ne muwayirizanga abantu ebyo birumbuye ne biyimiriranga ettake ne bigambanga Museveni bwe yakwata omulambo gwa Bishop naguteeka ku faamu y'ekisozi nazisala ebyo bye mumanyi ebyo bye muliba telibibawa buyinza mulibeera mu opposition emyaka emirala 3 naye nga bannabyabufuzi b'opposition be musiba musinza bagagga bazibu abaana baabwe bali bulungi Abannayuganda mutegedde lockdown teri munnabyabufuzi agenda kuyamba lockdown teri munnabyabufuzi agenda kugulira mmere bonna bayita ku nnaku yammwe bwe batuuka gye balaga nga batandika okulya ebintu bwe batuuka gye balaga nga batandika okulya nga bagula amamotoka ebyo bannabyabufuzi ba Uganda bye bamanyi ebyo opposition bye bamanyi bamanyi bulimba bamanyi kuwemula ne badda ne balimba abantu titutwala Museveni simanya Museveni tugenda mujjako akalulu okubeeka gwa tebalina strategy kyebamanyi kyakulimba kyebamanyi kyakuwemula eyo ye group eyagala obuyinza mu Uganda nga munaabujjawa mulemeddwa okutula wansi mutegeera amazima mwetaaga strategy okujjako Museveni mwetaaga okutula wansi muzimbe structures mwetaaga okutula wansi mufuna abantu abali babakolera nebwe muliddaawo ne mudda mu bulimba ensi Katonda taligibakwasa ebintu byemmwe byonna mwabizimbira mu bulimba ekyo kye muli era kye muliba eggwanga lyonna teryewuunya ne mudda mu kuwemula Katonda tayinza kukwata bawonzi n'abawo eggwanga lino omusayi gw'abaana ogwayiika mu kalulu era muzaayo baana mu 2026 era bafe mwe muli mu bugagga obw'ekitalo musitula zimansoni amamotoka gamwe tegayitamu masasi mukwata abaana b'abantu ne mubatwala ku basitreet bo ne bafa ne mugamba nti emisayi gyammwe egy'abaana bayise nga baagala okulwanirira eggwanga lino giribeera ku nnyumba zammwe mulifa n'envunyuno zirema okulya emirambo gyammwe Mukama Katonda wange abantu bonna bali mu opposition abafunye obugagga nga bali imensi ku blackmail abafunye obugagga
nga balimba bana Uganda nga bagenda okujja ko President Museveni kumbe bali naye balya naye ne batera bu press conference we bakola ne bakwata ne bagaba tuvumirira Museveni okuza bana Uganda mu lockdown ne bamala buli omuntu avuga mu motoka gena dewe bo bali bulungi balya omuna Uganda ndaba lockdown yene ekulaze banna byabufuzi ba Uganda bonna bayaye bonna banoonya byabwe teri munabya ufuzi agenda kuyamba struggle gwa ino kweyamba struggle si abantu teri munabya ufuzi wa opposition agenda kuyamba bonna bagagga bazibu bayino obugagga obukusiko obutabanyikidwa ne bobanyikidwa bye bamanye ebyo bya bulimba kudawo kulimba kuvuma baachawa amazima gakerewa naye amazima galuma amazima gabalumye era ekyo kyemuliba era kyemulibeera Katonda tayinza kukwata buyinza tasobola chokola banga buli kibu kiganye buli kyemubala kiganye olwokuba nti muli kubulimba anda bana Uganda bagenda babuuka abana Uganda njale baluma abana Uganda bakoye President Museveni abana Uganda bakoye abana Uganda babonye nera ba group egendo bayamba eri mukuwemula eri kutamale mu malira ko data nzatafuganga ko Uganda ne bimala obudde ne bidda kutamale nga President Museveni ali wali Uganda yabewunyiza nnyo ebisajja ebikulu ebimubiri eyo bibonabona mu kifo ky'okuva ku famire zaabwe mabali ebweru mukole bano bannabyabufuzi balina sente abo bonna opposition bagagga bazibu nga nakubulidde amamotoka ge bavuga wano abana Uganda teri agenda banona mu abagenda okwenonula mubonyabonya ekibala muwagidde abantu babalyamu ddenkwe abantu balina mu Museveni mbuliri aba position bajja buzire bakwata bukamera bwabwe ne boogera tuvumirira bwa Museveni okukola kino nete wali wo mu lockdown yakwaddeyo ku mmere ababaka famire zaabwe ziri bulungi ababaka bafuna emisaala gyabwe abamu ne ku bitundu byamwe tebaddanga wadde okubagambako ekintu n'ekimu nti oba munnange bwe bityo aba opposition we bali ekyo bwe kiriba kubanga basalawo obulimba ne mukolera sente misayi gy'abaana ne 226 abaana baffe wababuza strategy etwala Museveni bakola kwagwambala masuuti wababuza strategy egenda okutwala Museveni bakola kwagwambala masuuti kutula kamocha mukwambala mu press conference obutali mu magezi ekyo terije mujja kujja buyinza batuzo babulire strategy ekija mwina okujja ko Museveni abana Uganda mulekerawo okubeera abatole muzukuke babakolera ko sente bagagga bazibu bazimbye zimashoni baguza amamotoka mu abana bamwe bafa mtaye munna Uganda nkubulira teri muntu agenda kununula bonna bebamu bana byabufuzi bebamu banonya sente banonya bulamu bulungi lockdown toyina kyolina naye bana byabufuzi bakera kufuna sente bakera kutalaga bulaya bali mawanga gabazungu agoge mazima ekyo kyemuliba era kyemuli ne mwaleso obugwagwa ne mudda ku media ne munvuma ne mudda ku katina vudde kochi ne muwemula obuwemu zitebulina gye buli batwala nasono judi tokuwemula tekulina gye kuli batwala okumanyira abantu tekulina gye kuli batwala mulibeera mu opposition emyaka 4 agoge mazima ekyo kyemuli Katonda tayinza kukwata bulimba ekintu kya mwicho ndakyazimbibwa ku bulimba muli balimba ne muyitiranga ku misayi gy'abaana ne bafa nga bawagire eggwanga lyabwe abaana ne bagala eggwanga lyabwe bannabyabufuzi ba Uganda aba opposition bali mu kufuna kasente kaabwe bali mayumba gaabwe beekwese babagamba dda nti bamemba ba parliament family zaabwe zezakyuka mu lockdown bakusasulidde ku mazzi abo bemufiiririra abaana bamwe bebafiiririra kubanga ebintu byabwe byonna babizimbira ku bulimba batya amazima bagala okubeera mu kisikiza John Yokana esula 5 egamba nti obulimba tebuli fuga line gwanga Katonda yaliteekako ekisa Katonda naliteekako okwagala mukama wange Katonda wange sikusabangako kintu nakimu wateeka okwagala ku ggwanga lino laba abagwagwa bagala okufuga eggwanga abagwagwa bakwata data waabwe ne bamumalanga bavuma abantu abagwagwa bakwata data waabwe ne bamumalanga ku byebisiru kyebamanyi kyakuvuma kyekyo balowooza nti obuyinza bulijja na kuvuma mulituula olunaku lumu wansi ne mujjukira ebigambo bye bagambye national unity bwe mutabe na strategy mujja kumanga muttisa abaana b'abandi mujja kumanga mufuulinga abaana Uganda nga bwe mukola obugagga obw'ekimpatiira naye abaana bamwe tebali beeyagaliramu ebyo birumbuye ne biddanga ne birimba ensi ne biddanga ne bikuba propaganda abantu b'ebweru abamu mukole ebyobufuzi bye mulaba bino abantu babigaggawaliramu abantu bayita ku nnaku yammwe okufuna bye bayina wano tewaliwo munnabyabufuzi mwavu
ekyo nkibabuulidde Abannayuganda tweyambe fefe nyini fa balina okwegirako Mwami Museveni ebyo ebyokuteekanga ekisa kyammwe ebyokuteekanga ebintu byammwe mu bantu abantu babayitirako buyitizi eno lockdown muli baavu emirimu gifudde emisolo gyeyongedde naye bannabyabufuzi b'opposition beekwese bw'obagamba nti bannange tugende ku street twekalakase tebakyagala kuba bali adda sente za Mwami Museveni abamu tebaagala kujja ku luguudo bo baagala abaana bamwe be baba bafa bwe mumala okufiirwa abaana bo nga badda mu bugagga okuzimba obugagga obw'ekipatiira ne bamala ne bagiyita opposition tebalina strategy bw'otunaosiro obabuuza banne mwagala Mwami Museveni aveeko naye strategy ki gye mulina awo oba mulabe awo oba walidde national unity ebyo bye mumanyi era bye muliba era Bayibuli ekyogera bulungi abaako amazima ne bakoowa okumanya mulibeera mu kizikiza olubeerera muli wangangukiranga mu mawanga abaana bamwe bali babaddu mpaka bwe mulituula ne mutegeera nti ekisa kya Mukama n'olulimi lwammwe olwolesa obulimba ne muvuma abantu ne muwayiriza abantu buli abagambako amazima bayalidde ekyo national unity kyemuli era kyemuliba kubanga mwaddira obulimba ne mubusiiga olulimi lwammwe mwaddira obulimba ne mukyawa amazima ne mwagala nnyo abantu bye baagala okubagamba bye baagala okuwulira abaana bangi ne bafiira mu struggle bazadde baabwe ne beesiba ebimyu nammwe muli byesiba nammwe muliziika buli kalulu muliziikanga naye bannabyabufuzi ba Uganda b'opposition abaleetiize dawuni abantu abafuna emisaala abantu nga babonabona mu lockdown abantu nga tebalina mmere nammwe mulibonaabona kubanga omukulembeze gwe mwagala okujjako temutuulanga wansi kufuna strategy nobagamba strategy yammwe eriki mu 2026 bali mu byabusiru bali mu nonsense bali mu propaganda bali mu intimidation ebyo tebina gye bijja bayamba era tebijja bawa buyinza Mungu talibawa buyinza mpaka nga mutereezezza olulimi lwammwe mpaka nga mugyeewo obulimba Munnayuganda ndaba situlwago yeggwe gwalina okulwanirira abaana bo tewaliyo munnabyabufuzi agenda kuwa ssente bali ku mbuto zaabwe nakwekusa oba opposition oba gavumenti bonna bali omuntu ogwo bonna bali omuntu ogwo bonna bali mu kutalaga mawanga abaana baabwe tebafa mwaba bamwe mwaba bafa bwe bafuna emisaala tebali kuwako njagala nnyo omubaka eyagenze n'ayamba abantu wadde opposition bambala masuuti nakugula mamotoka nakola bu press conference kamoocha ne bamala ne bagamba titujjako Museveni no bagamba kati bu press conference bajja kuja tuvumirira Museveni okugala eggwanga no bagamba kati mumaze omuvumirira kyekiddako buli omu akwate emotoka ina ddewe ne bajja nga babawuddisa ekyo kye bamanyi era kye baliba olw'obulimba ne mutyanga amazima teri nsi Uganda yateekwa Mukama yateekwa okusaasira kwe ku Uganda teri mukulembeze azimbiddwa ku bulimba alifuga Uganda Mwami Museveni mumuvuma naye olunaku lwe mulituula ne mugamba nti strategy ki ey'okujjako Mwami Museveni strategy ki ey'okujjako Mwami Museveni bwe mulijjako Mwami Museveni ebyo by'okuvuma eby'okuwemula eby'okuvoola mubikoze okuva mu kalulu ne mutissa abaana b'abanako nga temulina strategy wadde ebyo bye mumanyi okuvuma kutiisatiisa kuwemula ebyo bye mumanyi mulibeera mu buwaŋŋanguse olw'ekisa kya Mukama mulifa emisaayi mwabakoze ssente mu musaayi gw'abaana omusaayi gwabwe bafulanka gubeerenga ku mayumba gammwe ne muwuddisanga ensi ne mwagalanga buli omu ajja yasame abo baalumbuye ebyo ebisajjasajja ne biddeyo ne birimba ensi nga Museveni bwe yafudde nga Kabaka bwe yafudde temuyinza kuvuma buli omu buli nnyumba ey'amaanyi mu Uganda mugivumye buli nnyumba ey'amaanyi mu Uganda mugivvooze nga mmwe baani obuyinza kale twagala kati mukyuse obuyinza mweka nga mmwe baani ebyo bye mumanyi temulikwata pawa yabayitako Katonda yagibajjako Mukama Katonda wange kyusa destiny y'eggwanga lino bana abagwagwa tebayinza kufuga Uganda olw'ekisa kyo buli avaayo bagamba yalidde buli avaayo mulijja sigalanga muwemula emyaka 3 mujja sigalanga mpaka bwe mulituula wansi nga mumaze okufa buli kalulu muliziika ne muziika abaana babandi abatalina mudamu ne muziika abaana babandi abali innocent ne muziika ennyumba zaabwe bannyabwe ne beesibanga ebimyu nga muli ku bannabyabufuzi ab'opposition abakola ssente zaabwe mu opposition abantu bali mu lockdown abantu babonyebonye Munnayuganda ndaba opposition tegenda kugirawo misaala Munnayuganda ndaba opposition tegenda kukolera kintu na kimu ogenda kusigala ng'obonaabona bali mu kuzimba mayumba bagula mamotoka abasiru abawomba tuutu abagwagwa
bajja bulijjo bagaba ati bagwagwa abatole tole be balisigala nga tebalaba kubanga bazibe bagala nnyo ebyekisiru byabwe ne balooza tebalifuna obuyinza n'okuvuma Katonda tali bubawa Mukama Katonda wange tali bubawa Katonda w'eggwanga lino tali bubawa paka nga mumaze okuddamu ne mutuula ne muzimba strategy paka nga mumaze kati we mwampe mudde n'enfa mwenna ne mwolesa obugwagwa ne mudda kunze Museveni ali wali ali mu kufuga mwagamba mugenda twala Museveni myezi ena nga temumutwalanga akaluwe kagwa ne mugamba ina plan B nga temugikolanga buli kiseera mubeera mu bulimba ne 2026 yuna atuuse era mutisaba na Uganda ab'obwerere abana Uganda mutegedde bannabyabufuzi beebo oba opposition bali mu kunoonya sente zaabwe batalaga mawanga abana babwe bali bulungi njagala ogende mu nyumba ya munnabyabufuzi opposition emmere gyeri gwakoledde ki bakoba gwakutula mu busuuti nakola bu press conference ne bavayo ne bamanyira ensi Allah tali bawa buyinza ne mumanyira bakatuliki ne mumanyira abalokole ne mumanyira abasiraamu ne muogezanga obulimba ne muddanga ku propaganda ekyo kye muli era kye muliba ekyo kye muli era kye muliba kye muli era kye mulibeera ne muvuma kati omwavumye n'envaako ki kibalame ekibiina kyakyagala mukyaliyo nno mukyanvuma kibalame ekibiina kyakyagala kibalama akyagala opposition muna Uganda yeggwe alina okulwanirira abaana bo yeggwe alina okwerwanirira lino eggwanga abantu bonna bafere politics abantu bayitidde nnyo ku nnaku yammwe ne bajja ne berimbika mu opposition buli avayo bagamba mazima national unity temulifuna buyinza nga mukyali mu bya bulimba kubanga Katonda Mukama Katonda ennimi zammwe ez'obulimba yazikwata n'azifunyafunya temulijjako Museveni nga temulina strategy mubeere mu bulimba nga bannabyabufuzi bagagga bemuyita simanya baani simanya ba principal bamwe bagagga bazimba mayumba abaana bamwe abanaku bafa abanaku ne babonaabona n'otunuulira omunaku n'omugambo oyinaki Allah talibawa buyinza mmwe ne muyitira ku nnaku y'abanaku ne muyitira ku musaayi gw'abanaku mwenna muzimbye amayumba abamu mujje sente wa Mwami Museveni abamu muli mukulya sente na Mwami Museveni ne mwerimbika mbu muli mu opposition muyamba abantu tebalibawa buyinza ebyo bye mumanyi kukwata data wamwe kuvuma abantu kati we mwavumye olwo Mwami Museveni mumujjako busiru na bugwagwa ebi mu kifo ky'okutuula eyo mu bazungu ne mukola abantu bali wano bali bulungi bannabyabufuzi bali bulungi abaana baabwe basomera mu masomero ga bbeeyi naye n'olaba embwa ezagenda ebweru okukola ziremeddwa okumanya nti Uganda yakwefaako na famire yo bannabyabufuzi tebabaliiko n'olaba embuzi ereseewo famire yayo wano ng'ebonaabona eri mu mawanga g'Abawarabu eri mu goba interest z'abantu wano abannabyabufuzi bagagga bazibu genda kolaba mu motoka ge bapaakinga mwerwanirire n'abaana bammwe kubanga obulimba tebubawa buyinza ne mubeera mu bizikiza ena abantu bagula mamotoka ena abantu basitudde zaakeedi ena abantu bazimba mayumba muli mu Bawarabu mubonaabona mumwagala nnyo enkyukakyuka yeggwe kwata sente zo ziwe famire yo weeyambe eno Uganda abantu bannabyabufuzi bafere bannabyabufuzi babbi bannabyabufuzi bafere bannabyabufuzi beefaako bokka emisaala gyabwe tegiyimiriranga abalidde sente za Mwami Museveni bangi tebakyalabika muli awo muli kutta amalembo muvuma ebyo tebiina gye biri batwala mulibeeranga mu illusions mu birooto kubanga Isaaya essula 10 egamba abo bayitiddwa ku musaayi gw'abantu nga baguyiwa nti muli awo mbu munvuma nga sirina kye navuddeko olw'obulimba bwammwe ne mulooza mulifuna power mu Uganda na kuvuma ne mudda kabaka ne mujolonga ne mudda kabaka ne muvuma ne muvoola obwakabaka ne mubuteeka wali ne mudda ku bakatuliki ebyo birumbuye ne bituula eri ne bitandika obulimba tebulina gye butwala national unity mwava mu kalulu ne mulima ensete Museveni mugenda mujjako myezi ena Museveni tavangako ne tubagamba banne mukole strategy mubeera mu bya bulimba muli mu kwagira bannabyabufuzi abeesayiningira diiru zaabwe sente zaabwe ze bakola z'abaana baabwe kuba bulungi ne baddawo ne babalimba abantu mu lockdown mufunye eki lockdown mufe enjala bannabyabufuzi mu Uganda tebaliiyo
ababaka bamwe tebalonda tebaliyo kyebakola kyakudda ku bawulire nabo press conference tuvumirira nnyo Museveni okubaggala bo ne bagenda ne bafuna omusala gwabwe ne beyagala ne famire zaabwe ekyo kyebaliba mwerwaneko nga bannansi lino eggwanga lyammwe musituke nga mmwe mulekerawo okuteeka trust mu bantu situwaga abantu bagiryamu dda ssente ebyo bye baliba kati mwanvumye aha nenfaaki nebigamba mutule wansi mukole strategy Museveni alibawangulanga Museveni aliteekangako mutabani we kubanga ekyo kye mumanyi kyakuvuma ensi yonna neeraba obusiru bwammwe neeraba obugwagwa bwammwe nga muzze ku mwana atalina na kifo mu ggwanga lino mumumaliddeko data muvuma ne mwana mga national unity platform egenda mu maaso. You are very stupid. You are very idiots. Ne mwana ne mga Museveni tumutwala mumutwala mwina plan. Museveni yagenda n'ava mu nsiko Museveni n'ava mu ssomero Museveni banne bagenda okuzinanga amazina nga lino sikole ayiga mundu Museveni n'agenda Tanzania n'asoma Museveni n'ava n'ayingira gavumenti Museveni n'abeera mu bifo eby'enkizo n'akolagana ne basajjusa Museveni n'akolagana ne bakiza Besigye nga balina pulaani ey'okununula Uganda eya NUP eriwa ey'okuvuma abantu ye pulaani yammwe ey'okuwemula abantu aba bakoledde bonna ne mbatwala ng'embwa buli nnyumba ey'amaanyi mu Uganda ne mulowooza nti ejja bakolerera ekyo Allah talikikkiriza abagwagwa abawombatuutu abatooletoole okukwata obufuzi bw'eggwanga lino Mukama atadde okusaasira kwe ku Uganda. We deserve better the Ugandans. Naye abagwagwa ne mwolesa obusiru bwammwe ne muvuma ne mulumba obwakabaka ne mulumba abasiraamu ne mulumba abakatuliki ne musiganga obulimba ekintu kyammwe kyazimbibwa ku bulimba NUP temwagalangako mazima buli kiseera mwagala okubeera mu kizikiza abantu ne mulowooza nti mugenda banunula kumbe muli ku nnaku y'abaavu mukola ssente zammwe muli ku nnaku y'abaavu ababaka mmwe ab'NUP abamu muli mu kuziba mayumba gammwe muli ku nnaku z'abaavu abamu muguza amamotoka ag'ebbeeyi naye nga abanaku bali mu butale abanaku tebalina kye balya ne mutandika okukola mu press conference n'okwambala amasuti gammwe n'okusala ebimemeya ne mumala ne mudda ewammwe ne mugaa nti ensi tuginunula nga temulina pulaani ne mutisanga abaana b'abandi ne mutisanga future z'abaana b'abantu bannyabwe ne beesibanga ebimyu emisaayi gyabwe giribeeranga ku nnyumba zammwe mulifa n'envunyu tezirijjanga ku binambo gyammwe n'enkuba teritonyanga ku sanduuke zammwe mulifanga ennyonta nga mufudde n'olaba abagwagwa batuula ebweru abasirusiru famire zaabwe ziri wano zibonaabona mu kifo ky'okukola ssente zo n'oyamba abantu bo ne mudda ku bagagga ne muvuma nze tamala enfaaki bwonvuma onzijeko ki bwondabanga ewongoba banakummwe ne mulema okutegeera nti Museveni bamutwala na strategy. Gavumenti kije bali basudde nga bakuba nduulu. Gavumenti ya Museveni egenda buli avayo bagamba amazima bayalidde. Saitani zino Idris n'olaba kiri kiromboye bikola bya kuvuma buvumi bikola bya kulimba NUP muve mu kizikiza mudde mu reality NUP mudde yo muzimbe structure NUP ababaka mulekerawo okukozesanga ennaku y'abantu mulekerawo okufuna ssente mu nnaku y'abantu ensi teyewunyiza bino ebigwagwa ebitudde mu Amerika ebigwagwa ebiri mu mawanga g'Abawarabu ebiyoola emizira byonna ne bivuma mu kifo ky'okuyamba famire zammwe zibona bannyamwe bali wona tebalina kye balya beeyaguza lujjo muli mu politics bali basayininga ddiru zaabwe bazimba mayumba maasoni zaabwe ze baakula ze wazirabye n'olaba omuwumba tuutu omutooletole omufungula endiga agobererwa omukulembeze ali mu mmotoka ya plate proof nga ye talina wadde akasa kisobola okukuba essasi kubanga mwagaana okutegeera mwagaana amazima mwagala buli kiseera kweggalira mu kizikiza buli avaayo ne mumuvuma buli avaayo temulifuga ggwanga lino na bulimba NUP temulifuga ggwanga lino na kuvuma bantu kubanga Katonda atadde okusaasira kwe ku ggwanga lino kubanga Katonda atadde okusaasira kwe ku Bannayuganda namuddanga mu nonsense n'okutulanga mu press conference bwe mutulanga mweka mwocha ne mudda ku TV tuvumirira ekya Museveni okubba ssente teriyo dictator yali agezera kuba nduulu taliyo ebyo bye muddeyo ne mutandika okwasamira ku social media mbu mutwala Museveni nga temulina pulaani nga temulina strategy dictator bamusula na revolutionism dictator bamusula na kwekalakasa bo bagamba nti mumaze okuvumirira mujje tugende twekalakase batabya bufuzi tobalabayo tebalinamu baana baabwe
bajje wano tuteekewo olupapula buli munnabyabufuzi bakuba amayumba ge buli munnabyabufuzi ali mu opposition bakuba obugagga bwe mulabe ne muyitiranga ku nnaku y'abantu emisayi gyammwe gibeerenga ku nnyumba yammwe emimwa gyaffe gijja kwogeranga amazima NUP mwasalawo propaganda NUP mwasalawo okulimba abantu NUP ne musalawo obulimba kyovulaba nga teri kiyitamu kubanga buwuddisa abantu according to the plan temulina plan yajjako Museveni okuva yatuwangula mu kalulu tugenda myezi 7 muli awo era mukyerimba mu kifo ky'okufuna plan yajjako Museveni Abannayuganda baagala change nange njagala change buli munnayuganda ayagala change naye tetujja kwagala change nga bannabyabufuzi bo tebaagalangako change abali mu opposition abantu ne babonaabona ne babulwa ekyokulya ne babulwa emmere ng'ababaka balina emmere n'abaana baabwe babakola kuzunga bulaaya eggwanga liringa eritalina opposition eggwanga liringa erifugibwa mwami Museveni omuntu omu eggwanga liringa eritalina opposition bazimbidde opposition ku bulimba opposition si NUP opposition tebangako NUP opposition be bantu ababonaabona ne mujja ne mubayitirako ku misaayi gyabwe twazika abaana mu kalulu bannabyabufuzi b'NUP bakola gula mamotoka na bizimbe Mukama Katonda wange sikusabangako buli kyenkusaba okimpadde abantu abo musaayi gw'abaana bafiira mu kalulu Katonda wange Mukama Katonda wange gibeerenga ku nnyumba zaabwe buli MP aliddemu Abannayuganda olukwe Abannayuganda nga babonaabona ne mudda mu kuvuma abantu ne mudda mu kwemula abantu ng'ensi ebonaabona Abannayuganda tebalina kye balya Abannayuganda tebalina ddagala Abannayuganda tebalina malwaliro Abannayuganda emisolo mingi abakungu badda mu kuvuma badda mu kwemula ne mumanyira kabaka ensi netunula bweti nebeewuunya kubanga mumasazeewo okulembeza obulimba okusinga amazima ne mwekipingiranga mu shadow ne muzunganga mawanga g'abazungu ba opposition leader abamu ne bazunga jolinte okujjako omukulembeze wa Uganda ojja kuyimirira Bulaaya amini tebamujjako na Bulaaya Museveni yajja na plan okumujjako muyina kuba na plan ne mwekuumiraawo ne mutiisatiisa ensi intimidation NUP ebyakyawo amazima fetetu Mukama Katonda wange saasira Abannayuganda abandaba abakulembeze bammwe beebo oba wa government oba wa opposition beebo they are after money they are living a good life they have food you are here suffering abavubuka abandaba mwagala nnyo eggwanga lyaffe nammwe mulyagala era tulirwanirira ne bannabyabufuzi baffe bakeera ku press conference naayita ow'amawulire n'akola ka kamera ka video tovomerera Museveni ekyokutta abantu mulowooza Museveni anaagenda bw'ato nga muli ku press conference mulowooza Museveni anaagenda muwemula abantu olowooza Museveni anaagenda temulina strategy kati mugenda mu 2026 era musigale nga mutisa abaana b'abantu ekyeyonoonero kati bwe mwanvumye n'enfiirwaki bwe mwanvumye n'enfa n'enkoma okulya abantu b'NUP abamu muli basiru mwakoowa okumanya emimwa gyammwe ne gikulembeza obulimba mulibonaabona muliwaŋŋanguka mulibeeranga baddu emirembe gyonna kubanga Mukama Katonda okusaasira kwe ekyo kye yalagula ne mutiisanga abaana b'abandi abo abaana bannaku ne babona ne mugulanga amamotoka ne muzimbanga amayumba ne mubeera mu lakizali ng'ensi ebonaabona temwagalangako mazima NUP ne mulowooza nti ensi mugenda gitwalira ku bulimba ensi abantu tebeerowooleza ne mutisa abafulanka baafa abantu ne bafa nga tulowooza nti tulwanirira mazima kumba abaliwo bali mu kuzimba mayumba bali mu kuzimba apartment buli omu aguze gy'aguze twayinanga Facebook live mmeka nga tetunagenda mu kalulu ne wabawo n'omubaka babasasula obukadde 25 gattakola allowances ne wabawo n'omubaka akwatayo segirinya ye mujjamu segirinya nkujjamu NUP mwe abagwagwa batuula ebweru mukolere famire zammwe mugende mukuba ekyeyo kwata akasenteko katereke kolamu ekintu ky'amakulu bano bannabyabufuzi baffere bayayi basuma ebyabufuzi bannabyabufuzi baffere bonna opposition ne government tewali walumirirwa muntu
bamala okugula amamotoka ne bazimba amayumba ne baleka abaana bawe nga balina emmere ne bajja ne batula mu press conference ne bamala ne baga kati mugimaze kyekiddako bali mu kuvumirira buvumirizi ne bamala ne bajja ne battisa abantu ne mumala ne muvuma ekyo kye muliba kwolesa bugwagwa na busiru anifolo ebyo bye mumanyi ensi eyagala mazima NUP terikwata buyinza Allah Mukama Katonda talikwata buyinza nga mukyavoola nga mukyawemula nga mukyamanyira mulibeera basibe ebbanga lyonna naye emirambo gyammwe mwabayitidde ku ssente z'abantu n'omusaayi gw'abantu okuzimba ebyobugagga byammwe ne mwefuula nti muli mu struggle buli avaayo bagamba amazima ne mumufuula nti yalidde buli avaayo bagamba amazima ne mumufuula nti mubi mulifa n'envunyuuzamu abaana bammwe balisasula kati gundi ayagala kibiina ki ani ono omusajja Kibalama nsigadde nze Tamale Mirundi Junior Muna Uganda ndaba oyise mu lockdown tulonza akalulu tubadde mu kalulu akalulu tekajja ku Mwami Museveni akalulu tekalijja ku Mwami Museveni Mwami Museveni alina opposition leader abamu alina opposition MP balidde ssente obonye balidde ssente befula bali mu struggle bagagga nnyo tuukako ewaabwe olaba mu motoka ge balina n'amayumba abaana baabwe bali bweru bakulembezza obulimba balowooza balifuga eggwanga lino mu bulimba n'okutiisa kibwatiisibwa Katonda Isaya sura 3 agamba ensi yange sigyerabirangako ndigiwa abakulembeze abagisaana ne Uganda teyeetaaga bakulembeze bawemuzi Uganda teyeetaaga bantu batulweri ne batandika okwogera ebyobulimba muli waŋŋanguka mulibeeranga baddu kyekibatwala mawanga g'abazungu kuba mulibeeranga baddu abamu mulibeeranga baddu ne mulimu okuyamba famire zammwe ne mudda mu kuziwa bannabyabufuzi abeegaggawaza tumbaavu